sikulaba nkulaba clearly ebikutwala byongezaamuko ku kiruyi. Abaana bawumulidde ku bugubi n'ogamba at least otetenkanye batuuke okuddayo at least ng'owenako ka quota oba ka half ka fees. Biganye kubanga cutting edge ya renti n'eya fees bisisinkanye birongo bwe biti ate amaanyi birina 9 ate gwe muganda wange mbyenfuna olina 10. Ekyo kye kireetebwa emisolo okubanga mikawu. Naye olukiiko lwaffe olw'ekibuga lwagambye nti ssente eziruweebwa ntono. Kiba kitegeeza indirectly bategeeza nti emisolo bongere. Olukiiko olutwala ekibuga bwe lugamba nti ssente tezimala eziruweebwa luba lutegeeza nti mwongere mukamule bannansi. Entuuyo bwe ziba ziganya okubatulukuka waakiri batulukuke omusaayi. Ekindeese wano nsonga y'abakozi ba Kampala City Council ba casual workers. Casual worker oyo ayera oluguudo afuna emitwalo 15 omwezi. Bw'oba ovudde ku ekyo omwaka guno gwe guno mulundi ogwokubiri ng'abeera enguudo beekalakaasa nti bamaze emyezi 6 nga tebasasulwa. Bafuna 15 omwezi okukeera buli lunaku ne baba nga beera. Jjukira abantu buli we bakomplaininga, buli we bakukuluma ne bakiikira abakulembeze baabwe ensingo. Bo bennyini abakomplaininga batuuka statement eyo neba used mu matu gaabwe. N'abakomplaininga ne batuuka ne babyeviirako. Kibanga bw'onaalaba n'oba ne muganzi wo nga muyombi n'omugamba naye bannange maama kijambu wabawo abagenyi obikabikako. Era abagenyi bwe bajja era ne kiba kyekimu gufuuka muze. Nfuna bulungi gufuuka muze ne bagamba oyo bw'atyo nti oyo bw'atyo. Bwe munaagamba nti gavumenti eruddeko mwe kennyini mugenda kutuuka mugambe nti terivaako. Ne be mugamba abaluddeko bagenda kutuuka bagambe twabimanyiira. Naye omubaka wa paalamenti omu ssente zaafuna zisasula abeera enguudo 233. Bwe tukizza mu normal complaint mode nti bannange ababaka ba paalamenti bafuna exorbitant salary. Omuntu wa bulijjo bagenda kutuuka bakukuumire mweyendowooza nti ababaka bafuna ssente nnyingi, otuuke naawe obiveeko. Kati bw'oba otemyetemye n'osalaasala, omubaka wa paalamenti omu ssente zaafuna omwezi zisasula abeera ku nguudo 233. Omubaka afuna miliyoni 35 asasula abeera ku nguudo 233. Kampala yaffe erina ba MP 10. Ba MP 10. Ba MP 10 tambuuze nti
ba MP10 tewali yawulidde ku nsonga yakuba nti ba casual workers b'ekibuga bamaze emyezi 6 nga tebasasulwa. Ekirala, tewali yawulidde ku bakulembeze abatwala ekibuga nti abeera ku nguudo bakanyuze kasasiro ku ofiisi za KCCA olw'okwetamwa. Nze ngamba nti ng'omukyala bw'abeera mu maka ng'ali ne bbaawe nga balina omukozi nga ennaku z'omwezi 1 obanga ennaku z'omwezi 5 omusajja yasuubiza mukazi we omugulira emmotoka, naye ate n'omukozi asigala n'omwana alongoosa akola buli kimu ng'akalogoyi nga z'alina okusasulwa. Kyalibadde feya omusajja n'atwala mukazi we n'amugulira emmotoka nga tannasasula ono alongoose ewaka? Kiri eri gwe ng'omuntu ategeera. Saagala Sire Queen aŋŋambe nti nze tonnyumiza bya mukozi, nze bba wange bw'aba aŋŋambye emmotoka nze mba njagala mmotoka, nja kuyita mu simu kuba oluyi. Eyategeera bye twetaaga Ssenyonga, gwe mulonzi, gwe muloodi, akabonero gwe, akabonero buwanguzi, akabonero World Cup, era ekikopo kye kyaffe. Ekibuga okugenda ku feesi empya kiba kyetaagamu eyo feesi empya ku bwa Lord Mayor Lona Ssenyonga Moses.